nabadde ntambula ndi mu intro nabadde ntambula nengwa ku mwenna mwalabye amawulire abataagala byengenda gabalagako wano nendaba ebigambo owekitiibwa Kazimba Mugalu byeyayogedde ebigambo byennyini byeyayogedde byengenda okwogerako n'ebyawandiikibwa byeyakootinze sitole ebbiri ze yakootinze ze tugenda okwogerako leero yagambye waliwo abamulima empindi ku mabega abamugamba vaayo oyogere baagala ntambulire mu mafuta ga Yokaana nga nze ntambulira mu mafuta ga Nathani kati atali musomi wa Bayibuli ayinza okuba nga yasigadde awo nga yeebuuza Nathani yakola ki Yokaana yakola ki kuba yakiyiseeko bw'atyo kati aga amafuta abiri ge ngenda okwogerako nkulage omutwe gw'olwaleero ogw'obubaka bw'olwaleero nzize kwebaza okusooka njagala kwebaza omulembe guno tubadde ne ba fake leader for 40 years buli kimu kye tubadde tulina fake until ng'omulembe gwaffe guzuukuse ngenda kutaputira ebigambo Kazimba Mugalu byeyayogedde tubigatteko abaleaders abalala bye bazze boogera mutegere nti omulembe guno gukuba okusinga laddu gukuba okusinga laddu amazima mujja googera duli mwali mwatulimba naye ekimu ku kye tuzudde mwenna muli fake muli ba fake muli bicupuli ekicupuli bw'okisanga ku lunaku lwakyo kisobola okukugulira ekintu naye ng'obulamu buyise ku lugwanyu oyinza okukisiba atakitegedde kituufu n'akuwa sukaali n'akuddiza ne balance naye obunkeke bw'obeerako bwokkaawo nga azikwata bw'ati akola bw'ati ne weebuzaabuza nonjawulo ogenda okulaba nga azitadde mu seefu ng'ajjayo akuwa balance n'ogenda ng'omutima gukomaakomawo kkono gamba oyinza okudduka emisinde okuvaawo awo tebakukwata naye obwo obulamu obutambuliramu pakaddi luba olwo ekicupuli ne kisaanyaawo obulamu bwo bannayuganda basaanyeewo lwa bicupuli by'aba leaders mu ggwanga Uganda kale kindeetedde okweditinga vidiyo yonna gye mbadde nnina nconcentratinge ku kintu kino nkulage ba fake leaders kale wandika ekitabo kya Second Kings Bassekabaka ekyokubiri essula ye-11 n'eye-12 tujja zeetaaga tugendako mu kitabo kya Matayo essula 14 okuva ku lunyiriri olusooka tujja kusomako ennyiriri nga ziizo then ogenda kuwandika Matayo 11:11 nkiddamu Bassekabaka ekyokubiri essula 11 n'essula ye-12 zombi tuzeetaaga Matayo 14 tumwetaaga ennyiriri ezisooka ne Matayo 11:11 era bw'oba osobola okuwa Kazimba Mugalu okumugamba ajje ku vidiyo eno nammwe mwenna abali mu kisibo kya Kazimba Mugalu nammwe mujje yes bannayuganda mwenna mujje twezuule olunaku lumu nabanyumiza ku kipikipiki ekibuza omuliro pipiki ezikira n'otandika okugoberera n'obuuza guno omuliro gubulirawa otuuka n'oguzuula okusinziira ku bweguleeta oba bwegumize osooka n'osamba bw'oti n'owulira obeesuula bwebaba kitegeeza mukoyiro guvaayo ng'okwata ekibindi ng'okijjamu otyo kati ng'omanya mukoyiro guvaayo pulaaga eno ng'ojjamu pulaaga ng'okeberako ebisiriza bwe bibaako
ng'oggyako omuto ng'okebera mu power park ogenda ogugoberera ate bw'oteeka wali n'osamba nga tegusuula oluwaya luno olugenda mu kibindi kya pulaga ekibindi nga tekisuula nga tekuliko kasammuka koyiro ye problem saanukula yingini okebere koyiro by all means ogenda ogoberera n'omanya wa wali problem kati tukoze ekyo kye bayita diagnosis ng'onoonyereza obuzibu buvaawa. Navuga bodaboda mu Kampala emyaka 6 kati ne boda kye kimu ku kintu kyensinga okutegeera ne bwonzukusa mu tulo boda njitegeera ne bw'ogisamba bw'oti nkugamba nti beeringi ya saidi ya ddyo gijjeemu beeringi ya ddyo gijjeemu. Kale kati okusinziira bwe tugoberedde omuliro gonna nga uwa we gubulira tulina ba fake leaders ye problem system nfu mu institutions zonna ng'oggyeko generation eno KDF foot soldiers ze institutions ezisigadde eziri gumiti ezigenda okutaasa institutions zonna mu ggwanga Uganda. Kale mbalamusiza nnyo mwenna mbasaamu ekitiibwa era mbaagala nnyo bwe mutulabira ku emikutu gyaffe gyonna mwebale nnyo okutulaba n'abatematema ne mugabira abantu information n'etambula buli muntu ambuuza omusajja yayogedde eggulo oyo omusajja ngenda mumukomyawo kubanga nange omusajja yandeseemu yammenyeddemu eggumba yanjiye vivi ngenda mumukomyawo olunaku lwonna. Tulinayo muganda waffe wa Northern Uganda bw'obeera eyo kati owa Central ye twamufunye owa Northern tumulina tusigaza West eri eya Kigezi West eno eya Tooro Bunyoro Kasese kati ne bwe mutajja feel at me nze wendi tuyamamedde nze wendi then tusigaza Eastern part tetulinayo muntu kuva mu Eastern Party then tusobola okugabanagabana ennaku eza wiiki tumanya nti luno lwa Northern luno lwa Central luno lwa Wagundi luno lwa Wagundi buli omu ne tumuwayo eddakiika ezisooka oba lunaku lulamba ng'olina by'otugamba ng'ojja ng'otubuulira by'otubuulira then nga tugenda mu kigambo nange kinzikakkanyeeko okubanga sibeera tufune security alert mu kigambo mu politics otutwalemu very good guno omukutu gwammwe kyonna kyowulira kyoyagala okwogera jangu okiyise wano kyonna bwe kiba nga kikulumye nga kyekigenda okuwa eddembe nga bw'okifulumya ojja kufuna emirembe jangu okiyise wano kuba ekisooka tekiba kyange kiba kikyo gwe jangu okiyiseewo. Kale Mukama abawo omukisa. So naye bw'oba otulabiddeko ku YouTube oba notifications akadde n'otulabira ku YouTube oba n'otufunirayo subscriber omu buli omu n'aleeta munne n'olabira ku YouTube yaffe ya ASPRC Muwire Bible and Politics oba otadde ekinusu mu nsawo yaffe omwezi bwe gugenda okuggwako tuba tusobola okufuna obusobozi obutubeezaawo buli lunaku buli ssaawa kyova olaba tetubulawo kubanga mutuwagidde mu ngeri bwetyo ne tusobola okuba nga tubeerawo nga management tuli bangi tuwerako naye tukola emirimu obutaweera. Mwebali nnyo mwebalire ddala Mukama abatuweere omukisa ebyawandiikibwa wadde ntegeddeko najja luli ne mbagamba bannaye tetusobola kutuula butuuzi abasajja ne batumenyera ebintu nga tutudde tulaba tukabe bukabi nga tetwerwanyeeko omulembe gwaffe gwo tegumanyi kulwana ne tusolawo wiiki eno ebeere ya kutandika revolution. Mpuliddeko mbu waliwo engeri ya deployment mu Kampala bangambe waliwo engeri ya deployment waliwo omusululu egirabibwako nga gibadde tegiriiwo mbu batandise deployment naye eyo si y'ensonga
eyo si ensonga yakwerwanako. Nembuuza bannamateeka ne mutavaayo kulwana kale mu ngeri yammwe y'amateeka. N'ekikubu okikwatako kyerwanako. Ekiku kirwana. Buli kintu kyonna kirina engeri gye kirwana. Bannayuganda ffe batumenye nga tetwerwanako. Olwaliro baŋŋambye mbu eri ewaffe ebuwama mbu bagenze banneeminga nga bamaakinga ennyumba ez'okumenya. Mbu okuva ebuwama bakomye essango eri nga gye baziika Kawuma driver wa president, mbu gye bakomye nga banambalinga ennyumba ez'okumenya n'ebintu neŋŋamba wangi jjo waliwo abantu ba mu bitundu bye Kibiri Gangwawo balina abantu ababatawaanya ku mataka. Kuliko RDC w'e Makindye n'abantu ngenda bireeta. Naye omuntu yankootingidde n'aŋŋamba pastor tuyambe nga bwe wayamba ab'ebuwama. Ekyebuwama wagaseeko kyaki? Mbu nga bwe wayamba ab'ewammwe ku kazibwe tuyambeko ku basajja bano. Eyo levo twagivaako kati tuli mu kujjako Museveni. Tetukyalwana lutalo lutonotono luno olw'egindi. Baŋŋambye nga bwe wayamba ab'ewammwe bo bali eyo beeyagala. Tuyambeko naffe ab'eno eggangu. Ab'eggangu nzija n'ebifaananyi babimpadde ene zaaba batwalako amataka gaabwe leero. Kati bamenya nga bwe beetaaga. Kati mbadde ndi awo nga ab'ebuwama bankubira nti mwana wange oli eyo ene waffe bagambye otumenya babamenye. Facebook mwefuge. Kale mbu bagenda mmenya ab'essango Kayanja. Mu bitundu awo wonna tewaliiwo essomero lya gavumenti. Temulina ssomero lya gavumenti, tewali higher institution yawo nga ya gavumenti. Temulina ddwaliro lya gavumenti. Gavumenti egyemenya ebyammwe. Babamenye. Abantu b'ebuwama babamenye. Ani abamenya? Abamenya avudde waasulawa. Ab'ebuwama babamenye. Temuddamu kuba ku simu yange. N'afande Katongole bagenda mumenya bamumenye. Gwe munankwatirako bamumenye. Wulira, baŋŋambye nfunye okutegeezebwako okuva mu bitundu by'e Masindi Municipality Central Division. Waliyo omwami bamuyita Mr. Birakurataki Ndahura Atwoki nga akozesa ba MS Tugume and Company Advocate. Omwami oyo ayitibwa Birakurataki. Bamumenyedde ebizimbe bye, bamumenyedde ekizimbe kye eky'amaanyi ennyo ekyakalina mu municipality awo. N'agenda mu balooya be, n'agenda n'afuna empapula zaabwe ezo ez'okuwaaba, n'agenda mu kooti n'emuwa asaavinge town kiraka wa Masindi Municipality ayitibwa Asiimwe Patrick. Bannange erinnya Asiimwe Mukama wandinnyambye ku linnya eryo n'olinzijako. Mukama wandimpaddeyo erinnya eppya. Town kiraka wa Masindi Municipality ayitibwa Asiimwe Patrick awamu ne driver eyabadde avuga ekimotoka kiweeti ekigureda ekyamenye bamuyita Bagonza Farouk. Baba wabidde mu High Court ey'e Masindi. Kati omusajja abanoonya okubasaavinga beekwese. Town kiraka yeekwese agaanye okulisiivinga empapula zino. Dereva wa weetiye yamenye adduse yeekwese agaanye okumusaavinga. Mmwe kambabule bwe munaamanya amazima gajja bafuula ab'eddembe. Nabagambye bagambye ffe abo abasiru babamenye.
basiru bannaabwe be babamenya baba tebasobola kwerwanako be bamanyi babamenye buli muntu gwe bamenye genda mu kooti okusookera ddala buli muntu gwe bamenye mugende muwabire municipalities mugende muwabire bagundi bababuulira obuyinza babujjewo obumumenya nga mukyataddeyo ekyo mukwate amajambiya mu balumbe ewaabwe mu batemeteme nabanyumiza omwana we waffe Ssemukombe jo nabadde wano n'abaana b'Ssemukombe bangambye bane gwe mwana gwe wanyumiza emboozi ya Ddiba yali atulidde balimba bw'omubuuza Ddiba yali akulidde ati ambu namusanga ku lubalaza nga atudde n'enziruka naye mwawaayira muzeeyi Ddiba abaana ba Ddiba we bali n'abazzukulu omwana yangambye nasanga Ddiba ku lubalaza n'enziruka yali andidde omusajja otula ku lubalaza gundi abakoze eki wamawulira nabagamba waliwo omwana we Ssemukombe bamuyita Beni mutabani wa Jingo Emagoma twasisinkana Kampala ffenna nga tuli mu boda ng'akolerawo ku Muganzirwazza Beni nonno Jingo gwe njogerako omusajja mugundiivu ku kyalo Ssemukombe gwe tuuka ebuwamu bagambe nti ngenda wa Jingo Emagoma oba bagambe nti ngenda wa Afande Katongole abo abasajja be bamu ku basajja bagundiivu mu bitundu ebyo kati abaana baabwe tusisinkana Kampala nga ffenna tuli ku boda nangamba wiri nali mmanyi mbu nno oli mu magye bana abantu bewaffe bansibako amagye kumbe oli mu boda munaye nga tunyumyanyumyawo munange nga bw'omanyi okuva yani Afande Rwigema lwe yafa kati awoze we nakoma Rwigema ye yali amanyi bwe bitu nga Rwigema yagenda okufa nga nyina emyaka emeka amaka nveeyo kakati munaye oyo omwana Beni aba 2010 bakwata boda ye awo ku kigundi wano ku Blue Room awo ku Kiyovu ne bamukwata waliwo omusajja ow'olubuto olunene yali omuddugavu bali bamuyitaani baneesimu erabidde erinnya yasula nga wenna muŋŋona bali bamuyitaani mwerabidde erinnya munaye owa 2010 nga bakwata omwana nga basiba pikipiki ng'alabako be yali amanyi baali basula kabowa nga bagamba mumpe piki yange nga bagaana budde bwali bwa kumakya nga bamusaba simanyi emitwalo 10 simanyi emeka ng'omwana atambula ng'agenda ew'omu ku gwe yali amanyi kuba amukwata ng'amugamba gwe nnyabo kubira bbaawo mugamba aleete piki yange wano if not temujja kulya ng'abe wange tebalidde temujja kulya ng'abe wange tebalidde n'abiyita ebyokusaaga omukazi nasooka n'afumba kyayi baba agenda okutandika ofuka simanyi mbuno balye biki n'abajjako ebbinika n'abajjako ebyokulya n'abagamba temujja kulya omukazi bayombye ekyalo kikuŋŋaanye abagambye abantu bonna ne badda ku sayidi y'ono omulenzi agamba yes bw'abanga bbaawo yamukutte n'amuggyako ababe baleme kulya nammwe temulya omukyala namuga tujja kumanyira agenze aguze emyera aguze biki abireese embunda afumbe n'abimuggyako n'abiteeka wali olwo kyayi yamwetabulidde ye ali mu kunywa okukakana omukazi yakubira bessimu n'amugamba mulina omuvubuka gwe mukulwatidde piki ye mugireete wano omuvubuka ŋŋaanye okufumba ali wano abantu bakuŋŋaanye n'amugamba mumpe n'amugamba jangu olwo ne piki n'amugamba jangu gireete wano ensi n'ensi ekuŋŋaanye boda 2010 bagenda okutuukawo nga waka wakutte wano baleeta piki y'omwana ne bagimuwa n'alyoka abaliko n'essigiri yaziiwamu amazzi n'abagamba temujja bifumbayo ababamenya basulawa nedda ababamenya bo basula mu mpuku nga Kasongo basula mu mpuku nga Kasongo ye bwe baba basula mu mpuku nga Kasongo era muzeemu ettaka Kasongo afiire mu mpuku nkugambye omwana bamuyita Beni nze njogera ebitu nga njogera namumanya amumanya amubuuze Beni mumubuuze muwabe Ssemukombe mutabani wa Jingo Emagoma era namuleka mu bodaboda esawa zino simanyi wawaali mukwata amajambiya twerwaneko
okumenya abantu kuyimirire on top of that nga mwagala okumanya nti government eno mugisinga amaanyi buli omudda wobadde okola ogende okole zawo kyobadde okoloddemu okolerewo ng'olina ejjambiya weewaawo mudde ku makubo mulabe mujja kakasa nti no government yagwa abatembeeyi muddeeyo ku kkubo kati koti ani tawuni kiraka w'amasindi addusa agaanye omumusaavinga bwe baba bye bakola biri mu mateeka lwaki tabeerawo ne bamusaavinga ne bagenda mu kooti omusajja mu petition gye yawaddeyo bayonoonye ebizimbe bye bayonoonye ebintu bye ebibalirirwamu 2.2 billions ze yeetaaga osanga ka municipality ako konna nga financial year tekaweza 1 billion esente zibakozesa okusoko ekisooka obwo municipalities obwo Museveni yabuteekawo okufuna bululu tebulina finance tebulina sente tebulina source of income byonna Museveni yabikwata n'abyeddiza eri waggulu mbwe enguudo zonna mbwe ez'omu municipality zikolebwa obukadde 6 bwe bwa bajeti ya Buwama enguudo z'omu Buwama lulo tebalabangako nga ku kye bayita bwe bakola bajeti bagitwala Buwama lulo bali eri mu bisiko wansi eri ennakagga wansi simanyiwa ebufuuka kawumba bufuuka wansi eyo mbu gye bazimba ekitebe mbu simanyi eriyo eggombolola abasiru muyina bajeti bwe mukola bajeti muba mugenda zijjawa eza bajeti biri politiko nga mugenda mumenya ennyumba z'abantu abantu beebuwama babamenye mwenna mugende mu kampu bwe muba temusobola kulumba gombolola y'ebuwama ne mugyokya temuddamu kuba ku simu yange temumanyira nammwe mwana wange tuyambeko batuuse essango mukube eggwanga mujje ensi ekuŋŋaane mulete vuvuzera mugende kugombolola mugyokye musaale Buwama mumwokye mugende mwokye musaale Buwama bali ku bintu ebyazimbibwa simanyi Ssekabakaani obugundi buli obwedde obuzimbezimbe bwonna buli awo bwe baba nga bebakola biri mu mateeka lwaki tebabeerawo ne babasaavinga buli gwe bamenye sooka ogenda okola petition obawe obasaavinge ekyo kijja bayambako ekirala mukwate amajambiya mukomewo ku kkubo muzeewo ebibaawo byammwe temuddamu kukaaba bukaabi nga babamenya kati namaze kuyogerako abantu ne bazuka ne bagana Yesu okukwendeko kiki tetubawaabira kati batandise okuwaaba buli omu yeekweka kati ate amakubo gonna tugakwate mukwate n'amajambiya tukomewo ku kkubo ng'otambuza sokisi kwatirako ejjambiya kwata ejjambiya ng'otambuza sokisi n'amasaawa ng'olina ejjambiyayo bwoti bwe waba wagikuwamu ssente ddukirawo ku hardware ogule endala ogitwale ku kamashini bagiwagale otembeeye nayo mutumanyira wano eyo gye bayita operation twerwaneko mujja genda mubitegeera mpolampola abaagaana okwerwanako bagenda kufuuka ababunzibunzi mu nsi eyaabwe abanakkiriza okukikola kijja bayamba mujja kudda kwebaza kakati awo wetutuuse nti buli munnayuganda gwe babadde bayonoonedde ebibyo oli wa ddembe okugenda mu kkooti kuba abasajja bo babyegaana nti tebannatuma ku muntu n'omu kutandika kumenya bantu anti munenya gavumenti nti yebamenya ate gavumenti bw'ebyegaana kitegeeza ogenda kuwaabira tawuni kanso ey'oku kitundu kyo be baleeta greda ne zimenya abantu giwaabire mugende mu kkooti ye gyerumirize gavumenti nti ekipapula kino kye yatuwa tutandika okukola omulimu ogwo bwe kivaayo nga gavumenti ye yakikola
egenda baliyirira. Bwe kizuuka nga gavumenti tekirimu town council ekola gyayo, town council egenda baliyirira. Kakati awo wetutuuse nti ebintu byakwebeereramu so si kwetiiririra. Era bangi babadde beebuuza nti kati tugenda kuzzaako ki kuba bwe bava ku bukiyosiki balumba mayumba. Bwe batuuka ku mayumba era enkola y'emu gye tulina okukozesa kubanga kitegeeza nti abo baba bakusaanyizzaawo nga tokyalina wooli, tokyalina bwannannyini. Gwe ate atalina mulimo, tolina woosula. Kitegeeza awo oba ogenda kudda wa? Kakati awo tulina okyanguyira ng'ekizimba tekinnaba kusamba ddagala. Ne tumanya nti tutaasa byaffe, tusobola okulwana mu nnwana yonna gye tusobola lwa nsonga nti n'abatulumba bajja beetegese, bajja bamalirivu. Kakati naawe olina kujja ng'oli mumalirivu okubasingako ne mulyoka mutaasa emmaali yammwe.